okutta munne. Let us see. Ani agenda mu ttaka. Magala ke tulabe. Ani asooka okutta munne. Njagala nkumalemu akamanyiro Magala. Magala njagala nkumalemu akajanja. Omuntu olulala bw'afa osirise ekimwakyo. Otegere nti Isimetana yajingira bwomu. Magala njagala tukube empaka mu nnaku nnya ziggweko nga teweetonze tulabe. Let Magala njagala ennaku nnya ziggweko nga tonneetonda. Tutandikirawo. Bannayuganda mumanyiira abantu. Omuntu takuliiko nojja n'omuvuma n'omuteeka wali. Wavuma taata wange kati ogenda kundaba. Nze n'ensi nakye nkyajagalamu. Do I still need this world? Emyaka 7 okyawala naffe abato. Magala, I will find you nja kukuba. Gwerege ekyo ekitwe kikulyanga embalaasi. N'olwo olubuto lukulya akasasiro. Mbugwe sibaamuzeyi Magala. Nja kukusanga nkukube. Nze gwoliko ndi modulu ndala. I don't have time. Gwe lutukola okunanga tonneetonda. Nja kukwatirawo ka YouTube nkukube. Magala, gwe Magala nesonyiwa. Magala nesonyiwa mwekyo ekitwe kikula ensujju. Nze siri mwana wa nnyoko. Aga amagezi mugende mugawa abaana bammwe. Tamale mirundi Junior bambi. Mukama Katonda akugumye. Wabula. Tamale mirundi Junior mbadde ku occasions nnyingi nnyo. Ng'abantu bakwewerera. Tamale Junior abantu babadde nga bakwewerera naye nga bakwewererera eyo mu Kamooli. Nga bagamba kimu katumulinde taata we Katonda amujjulule. Kati yessaawa taata we Katonda amujjuludde mbadde nsaba webiba bigambo bikendeereko. Simu bubi Junior ebigambo kiba kisoboka bikendeeremuko. Abantu babadde nga bakwewerera bonna nga batya taata wo. Nga bagamba taata wo ali strong nnyo kati bambi Katonda wabamuyise. Yessaawa ndowoozo batukakkanemuko baby. Tamale mirundi Junior. Enaku zino mpozi weeyita senior. Blutika munnange. Kano ka message kako. Tamale mirundi Junior wafiirwako muzeeyi wo. Rest in peace. Tamale mirundi senior. Gwanga byanyolwa nnyo mu kufiirwa kwa taata okuba abantu bangi baali bamwagala. Despite the fact that yali awagira obukulembeze n'abantu b'opposition bamwagala because bintu byali ayogera byali birungi okutwaliza awamu. Yali amanyi ddi olw'okwogera ddi lw'atalina kwogera. Kugamba ye yali yakuguka mu kintu kye kino ekyokubeera ku media. We would hope that maybe for some reason you want to follow in the footsteps za taatawo. Of course you can't be like your dad. Naye no following the footsteps za taatawo n'okola ebintu ebiri mu line eyo nga biwesa ekitiibwa erinnya lya taatawo. Tamale mirundi saawa zino maybe you have a lot of emotions, you want to get over the death of your dad. Wakomawo mangu mu kamera, to be honest, wakomawo mangu mu kamera. Nebyo byonna biyinza okuleetebwa nti oli mu kukungubaga and you want to do what you love, kubeera mu maaso ga kamera, and ebiyinza okuyamba kubeera mu kamera biki bikyani you forget ebintu bya taatawo byonna oba okufiirwa kwa taatawo. Naye Tamale nze tomanyi, nze nyiza okuba nkumanyi nga gwe tomanyi personally, naye I would say something. Kuba nze sikulinako buzibu era nkulaba ne ngamba bambi omuvubuka oyo. But nze nkubulira amazima, the turn you're taking is very dangerous. Very, very dangerous.
Tamale ne bwe tukkiriza ne bwe tugaana ne bw'okambwala ne bw'okola ki abantu abakugamba ebigambo ne bakugamba muzeeyi wa afudde, please calm down, lie low like an envelope nga bwe yali agamba. Tamale, you need to do that. You need to do that. You need to do that. Please lie low like an envelope. Continue your blogging, continue doing your things. Naye Tamale kendeeza okulabe, kendeeza creating obulabe n'abantu, especially abantu abakusingako, abakusinga experience. Bano ba TikTok banno biki mwevume mukole kinaye abantu abakusinga experience, abantu bali mu offices z'amaanyi, ebitongole. Please lie low like an envelope. Tamale, Tamale ngenda kuwa reference ya mukwano gwo nfanfe Jjajja Ichuli nga yayogera. Jjajja Ichuli nga yalumba ono n'alumba oli ebitongole biki, people in big positions, what naye asajja baamukuba. Up to now tetunamanya ani yakuba Jjajja Ichuli because yalumba bangi. He attacked a lot of people. He created a lot of enemies and friends. Toyinza kumanya yamukuba oba mukwano gwe oba enemy we, you cannot know. Well, tukimanyi bulungi nti lwe baamukubira it was some events ezalidinga awo kukuba kwe, but you can't know whether it was that event because abalabe bangi. Abalaba they can even use that chance ne bakusabula because they know nti they will link you to that event that happened. Ne up to now Katonda ekaya amanyi ani yasabula Jjajja Ichuli n'aba baamusabula bokka be bamanyi. So kati gwe Tamale mirundi nkuwa reference ya mukwano gwo ne nkugamba nti muganda wange bajja kusabula. Please take control. Twale ebigambo bya Gashumba bya kugamba. Jojo Taylor yabikugamba. Wadde abantu bamuyisaamu egaali. Abantu abakyakugamba naye amazima geego muganda waffe, kasi kugamba ku muganda waffe oyo. My friend, bajja kusabula. And you will not know what will hit you. Waliwo bewanyiiza nga ne tata wa akyaliwo ne basirika busirisi era bakyakuumya obusungu. Bwe bakulaba ng'okyakola bino ebintu bajja kunyiiga bagambe kano akasajja tukakola kyonna kye twagala okakola. Bano abantu bano abali mu gavumenti tata wabo yakolera tebakumanyi, tebakuliiko, tebakwagalangako era bajja kutunuuliranga butunuulizi because omuntu yali gwe baali bamanyi yagenda. I'm telling you. Bakulimba mbo tata wange biki tata wo bwafa, omuntu obwafa ne ba relatives bakwerabira. Aba bantu bakulimba tebagenda kuyamba, tebagenda kubeererawo. Okola mistakes, they are going to show you fire. Tamale Junior bagenda kusabula. Please wegendereze, stop creating enemies. Please. Nze sandivuddeyo nakwogera kuba tebinkwatako, nine bambi omusajja wamuvumye nnyo bambi. Omusajja mukulu oyo omusajja mukulu, abasajja balina n'ebyobuwangwa bye balina. Oyo omusajja ayinza n'okukola ekintu oyo. Nze Magala musajja mukulu alabye ensi, bantu bali nnyo mu bintu by'obuwangwa baliki, ayinza n'obutakikola naye n'akusabira busabizisaala n'akwogera bwogereza bigambo ne bikusiranya. Oyo omusajja bamuvumye. Waliwo ebintu ebimu Tamale mwana byolina okuleka. Buno obwana obutuwaga ku internet buno obutusi sabula buno obwana tebujja kubeerawo mwana. Era mama Tamale mirundi omwana mugambeko, omwana akwatemuuko breaki. Omwana akwate breaki, kwata breaki muganda wange. Nakulabye weeyanza abantu abakubeererawo bambikoma ku ekyo okweyanza. Bano abakwogerera ebigambo abakola ki? Baleke. Abakubeererawo beeyanze, naye bano abakwogerera ebigambo bino, especially abantu abakulu abo baleke. Balabe bulabe. Baleke. Tamale muganda wange, jjukira Jjajja Ichuli. Jjukira Jjajja Ichuli mukwano gwo. Up to now tetumanyi kyekyamutuukako. Ebyo ebigambo byange goyinza okubeera mu comment section n'ovuma n'okola kiyomba na comment section. Naye olunaku luliba lumu, if there is no change, you will come back to this video. Gwayomba gwagamba mbu simanyi biki. You will come back to this video. Ebyange.
ensobi zo Junior tezikyasiimuulwa. Mbadde nkusaba ekitabo ekyo mwoli mu kuwandiika making sure nti towandiika mu volongoto. Abaali mikwano gya taatawo abatannagenda mu ntaana Junior ne bakugamba nti takubigere, waliwo ababadde bakuleka olwa muzeeyi mutabani wa mirundi, naye essaawa eno tebagenda kuttira ku liiso. Simanyi oba bo boogezaako okulaga ng'owamalibu we yeefunuggulira ku nsujju nti nedda tebajja kuntegeerera, nedda tebajja kuntegeerera, nja kwogera. Oyagala kutandikira ku ono, naye kimanye kiwoomereze kizaala enkenku. Oyinza okuba ovumye Magala nga tagenda kukuddiza, naye nga ku Magala kwogenda okuwalampirako atawalampika, kubanga buli lw'oli okula kakati bw'oli ekivume eri muzeeyi Magala ogenda lowooza nti biri biti, ogenda gejja ogambe bano tebakyali saizi zange, ovumemu atavumika. Ate gw'onoovuma ne taata we aliba yamuvuma, gwe tali kuganya kwandaala, gwe tali kuganya kumera. Mbadde nkusaba nga bwe wayagala ennyo muzeeyi wo, nga bwe wakaabira ennyo muzeeyi wo, ne Magala ayina taata. Ate Magala tayina kikyamu kyonna kye yayogera. Enjawulo eriwo, alabika yakyogerera mu budde obukyamu. Tayina kikyamu kyonna kye yayogera, kuba nabagamba buli nsobi gy'okola yeggwa awandiika ekitabo kye eky'ebyafaayo. Tewali muntu yenna agenda kweditinga byafaayo byo, wabula ggwe omuntu gwawandiika ekitabo kye eky'ebyafaayo n'ebiri kwogerwako singa oliba ofudde. Kiri gy'oli okuwandiika bwoti ebiri kwogerwako, oba kiri gy'oli okuwandiika bwoti ebiri kwogerwako. Muzeeyi Magala bye yayogera byebyo muzeeyi Mirundi bye yaleka awandiise mu kitabo kye, kubanga talina na wamu we yakkonjera. Ate era muzeeyi Magala n'aggamba ng'omuzadde nti kakati Junior naye alina okugenda empola. Munnange, waliwo ababadde bamutyamu olwataatawo. Ffe tugamba mu Buganda nti ebukojja bakwagala nnyoko waali. Muzeeyi Magala kye yali agezaako okutegeeza nti ebukojja bakwagala nnyoko waali. Naye bw'avaawo bakojja ne bakujoonyesa, bamama muto ne bakujoonyesa, bakugamba nti genda ewammwe ku kika, wano si wammwe. Magala yali akutegeezaako nti oba osanga bangi babadde bakuleka, bangi boyisizzaamu eggaali nga taatawo akyaliwo, ebitakyaliwo ng'akubuulira ng'omuzadde nti takubigere. Naye simanyi gwani gwogezaako kukakasa ti okyayimiridde, okyasitandinze, tuli ba pulandi mulekwa, tetuyina mpisa. Mukwano, tebaziyimba nga luyimba, tebaziyimba nga luyimba, tetuyina mpisa. Manyiffe ba pulandi mulekwa. Nakulabye ne Namwanda omuyisaamu eggaali, ayinza okuba yasobeza, naye oyo nnyoko, oyo amanyi obwerere bwa kitaawo. Oyo nnyoko bw'oba omwadressinga oyina kumwadressingira mu kiti kya nnyoko, naye ebyo tebinkwatako bya famire yammwe, kubanga naye yabadde asussizza nnyo, wadde ng'ennyanikula gye wamwanikudde yabadde teyeetaagisa. Naye ekya muzeeyi Magala wakoze bubi. Magala waliwo abamwagala nga bamulabira mu kiti kya taata, ate nga naawe bakumanyi. Leka kugezaako kukakasa nsibwa oliro kyafu. Junior, obwalo kyafu tobuli. Nze omanyi nsobola okutunuulira feesi y'omuntu, so mutunuulira ng'ayogera agezaako okwambala karakita ng'eyakita. Aniga omanyiira mukwano weekaba weekabi, tonnabeera lwokyafu. Gwe Junior toswana kukuba musota, toswana kukuba mbwa muggo, gwe ataswana kugoba kamyu, gwe yeeyita lwokyafu olw'okuba nti oyagala okuimitentinga omugenzi, oyagala okufaanana omugenzi, nti omugenzi yali tatya bidudduma. Omugenzi yali tatya bidudduma, naye n'omutima gwe gwali mugumu. Omutima gwo nga bwe nkutunuulya temuli mutima gwamu. Omutima gwo gwe Junior nga bwe nkutunuulira temuliimu mutima gwamu. N'olwekyo muganda wange,
public tekulimba nti oliro kyafu oba togezaako okukakasa public nti oliro kyafu toli yadde n'akatono Junior toliro kyafu kyova olaba okubya amaviivi emirundi egiwera ate nga ne taata wa akyaliwo. Mbadde nkusaba muganda wange weetereeze takyaliwo. Olaba obadde ogakuba akyaliwo takyaliwo. Mbadde nkusaba muganda wange ebintu ebimu akasengejja tukozese akasengejja ate era bw'oba osobola kyabuvunaanyizibwa si lwakuba Magala alina kyali si lwakuba alina kyayinza okukola tekiriiwo naye mbadde nkusaba mugambe nti olulimi lwawabi kijja kukola nnyo sense era ensi ejja kukulaba ng'omuntu ow'amakulu n'okusinga kaawa kwe bino byowooza nti nina views nina following naye munnange waliwo abamwagala ate nga bo bamwagalya mu kiti ky'okubeera taata bwe bakulaba ng'omukkakkanyeko omuwe mulooti omukalakata otyo munnange bayinza okukukyawa. Ekyokukusaawa si kikulu kubanga oli planned kid olwedde mmwe muyina ebyobugagga naye mu nkola ey'obuntu wasussizza woolina okukoma oba osanga wali badde tosussizza singa Magala alina ensobi gye yali akkozeeko naye Magala talina nsobi gye yakkolako yajja buzikuwabula ng'omuntu kubanga omubiri gwa mirundi oba amawulire g'okufa kwa mirundi gaali gafuuse ga ggwanga nga buli omu akkirizibwa okugadisikasingako okusinziira bwe waalizza okwanikula Magala waali mubuulidde ensonga zo naye tekyawoomya okumukkakkanako n'omuwemula olw'okuba bakuwaana n'omuvumo olw'okuba bakuwaana naye nze ndiro kyafu anti oyagala okukakasa ensi nti mirundi waavudde tonafuye mirundi waavudde okyali w'amaanyi nedda mukwano toli w'amaanyi toliro kyafu ne bwe nkutunuulira gwe atasobola kutta musota tokyeteekamu kubanga karakita enneeteekemu ate esaanyaawo bubi kubanga eba tekonekitinga na mutima. Nze yeekolera itongwa bw'oba oyagadde bitwale bw'oba oyagala bireke mmanyi gwe togambwako buli akugambako laba abanaku bano mulaba abanaku bano bannanga abanaku bano mukwano mwaleka mmeka muyina mmeka kugweza ezikuwa moral authority ovumanga abantu abalanga yo omulala takkirizibwa kwogerako yaleka mmeka kwakaawo yaleka business ki wayitanga planned kid nawulira mulajana na kid mukuziika tatawe yaleka business ki yeye yali business ye era yagenda nayo lekera okujolonga abantu mulinnya lya planned mulekwa bamulekwa babbye mukete bavuma abantu sisuubira nti oli planned okubasinga bamulekwa basenga oba Haji Katongole tebavuma abantu bamulekwa ba Haji Katongole ono wa Butoda omugenzi Musa Katongole tebavuma abantu sisuubira nti obasinga okubeera ba planned mulekwa speed control era kkiriza reality omanye amazima omuyimbi yagamba okulwanyisa amazima kinzizza emabega Junior oyina okukkiriza reality nti ewammwe muli baavu mulo oyina okukkiriza reality nti taata we yafa talina kyalina ojja tugamba ennyumba nti twali tusula bweru nedda ennyumba kiri mu basic needs of man era tebakubuuzanga byofunye mu nsi noga nazimba wakiri oyogeranga nti naweerera naye toyogeranga nti nazimba gwe ate waalisuze ku mutinga kanyonyi taatawo teyali mugagga naye yalinga ki nga ffe lwakuba ye yabalansinga ng'eryato ng'amanyi ddi lwalina okwefuula omugagga ng'amanyi naddi lwalina okukaaba nti abaana bange tebasoma kakati gwe bw'ojja ogambe ndi planned mulekwa ovume buli kiramu mukwano taata we yali mwavu era erinnya lye lyali ligagga nnyo okusinga ensawo ze
ate siggwa asoose okubeera Planned mulekwa. Abaana ba Bulayimu Kibirige BMK ba Planned mulekwa. Abaana ba Jimusa Katongolo wa Utoda ba Planned mulekwa. Abaana bani bakafumbe Mukasa baleka ba Planned mulekwa. Sibawulira nkonga bagenda beerangira nga bavuma abanaku. Era babajjukizanga boy bali ba Planned bamulekwa. Muganda wange speed control nza kugamba bino ndi kyennyanja mu mazzi speed control